mirembe musi katonda gwe mwasinza mirembe musi naffe tumusinzenga mirembe musi ekkubo lye mwakwata mirembe musi naffe tulikwatenga mirembe musi tukkiriza gwe mwanyweza mirembe musi naffe tukunywezanga mirembe musi. Nga twetegekera olunaku lw'abajulizi olubaawo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga buli mwaka. Weetaaga okumanya bino kuba nabyo bikulu. Omusasi waffe olunaku olwaleero atusseeko mu kifo ewafiira abajulizi abasooka okuttibwa. Ekituufu kiri nti olugendo lw'abajulizi lwava wala. Kyabasinga mumanyi ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omukaaga buli mwaka nti lwe tulamaga e Namugongo. Naye twagala okulaga nti abajulizi baatandikirawa. Ekigambo abajulizi ensibuko yaayo kiri luddawa. Nti olunaku olwaleero tuli e Busega ku church. Wano kigambibwa nti wattibwawo abajulizi 3. Okwali Nuwa Serwanga, Mako Kakumba ne Yusuf Lugalama. Abajulizi bano abasatu okufa kwabwe kwe kwatandika olugendo lw'abajulizi. Etuwunzika nga tulukomekereza e Namugongo mu mwezi ogw'omukaaga omwaka gwali gwa 1886. Bano bamako Kakumba batibwa mu 1885 wane Busega. Era olunaku olwaleero tugenda kuba tukuleetera kyekyo abaviirako okufa. Mu lugendo lwe gy'asangidde n'omubulizi David Sepuya, ono nno nga y'omu ku bakolera mu kifo kino ekigambibwa okubeera nti mukadde kali yali lufula y'abajulizi abasatu okuli Mako Kakumba, Yusufu Lugalama eyali ow'emyaka 12 ne Nuwa Serwanga eyali aweza emyaka 19. Amannya n'eddoboozi nze Sepuya David, omubuulizi mu kifo kino ekirimu ekijjukizo musalaba guno we guyimiridde nga era waliwo n'ekkanisa eyitibwa Uganda Martyrs Church ye Busega. Ekifo kino kyazimbibwamu ekkanisa eno naye nga tekinnazimbibwamu kanisa mu mwaka gw'1984. Mu mwaka 1885 kikirizibwa oba kijjukirwa nti abavubuka bano baali 3 era baali baweereza ne Makayi Enateete oluvannyuma lwa Kabaka Muteesa asooka okubanga. Ono wadde nga yali muto mu myaka, onagamba nti Mwanga yanyuma nnyo abavubuka bano abasatu olw'emyaka kumpi gye baali benkanya. Munnange tebaasobola kukwatagana bulungi kuba yali ayagala abalage obuyinza bwe ate nga nabo bamulaga nti eno eddiini yesinga. Kati nno ekyaleetera abavubuka bano okuli Mako Kakumba, Nuwa Serwanga ne Yusufu Lugalama okuttibwa wamma gwe tekyali kirala wabula kwali kujeemera mukama waabwe Kabaka Mwanga owookubiri. Baali baagadde Makayi okumuwerekera nikizuulibwa nti baali batenguye ebiragiro bya mukama waffe oba Mwanga. Yabaaye bano bwe batuusibwa eno ki ekyaddirira? Kuva ku ekyo kye baali bayize okuva ku Makayi ne kibaleetera okuba nga battibwa. Kikkirizibwa oba kirowoozebwa nti battibwa nga batemwatemwa. Kati nno lindirira ekitundu ekyokubiri ku byafaayo by'abajulizi olunaku olw'enkya, mawulire gaffe emitwe 10 ne Robert Onyango. Lindirira emboozi endala ekwata ku bajulizi buli lunaku wano mu mawulire gaffe emitwe 10.